Christianity Focus Center, we lead you to reach your destiny through praise and worship. Deliverance. Oh, great message from Bishop David Kiganda. Amaanyi agaleetera omuntu okuyimba ng'ali mu kkomera ge maanyi agawanula Katonda mu ggulu n'ayingira wakati mu kizibu kyo. Come and fellowship with us every Sunday from 8 a.m. to 10 a.m. English service, from 10 a.m. to 2 p.m. Uganda main service. Lunch hour service, lunch hour every day from 12 p.m. up to 2 p.m. at Nakasero in the building called the Stella Tower Fellowship on Sniping Road between the Indian Temple and the Muslims Mosque. Don't miss Bishop David and Sandy Kiganda with other anointed servants of God. Era njagala kukakasa nti togenda kwejjusa lwaki wazze kubanga Katonda anayogera naawe okuyita mu kigambo era anakomako era anakwatako. In the midst of the day, every day from Monday to Saturday, it is so good. Rush for your miracle and your everyday word. Oh, you are all welcome in this everyday service. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Saniki Desinayo. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, get ready for a life-transforming message today by the anointed servant of God, Bishop David Livingstone Kiganda. Mwenambala musiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mubuulizi 2 essula ya 26 wansi w'omutwe Katonda n'obugagga bwange, God and my wealth. Bwe tubanga tukooye amaziga, tukooye okukaaba, tukooye okulaba bye tutayagala kulaba, twagala okutunulya involvement ya Katonda mu lugendo lwaffe luno olw'okufuna obugagga. Ekimu ku byakuleetera ddala e Kampala tekisobola kwegaanika kunoonya ssente. Kati kanisa ebandyaza amaanyi nnyo nnyo bw'eyogera ku bintu eby'omwoyo byokka n'etayogera ku ekyo ekintu ekinene ekyakuleeta e Kampala kibayita ssente. Bangi kumwe nga temunnalokoka kino mwateranga okukiwulira abantu nga bakyogera bw'abagamba nga ndi mulokole mwaga nti aliwa oli mulokole akola business omulokole ate akola tya business. Lwaki? Kubanga bakyeteeka dda mu mutwe nti okukola business kitegeeza okulimba, kubanga buli kigambo kyonna ekikozesebwa kiba kya bulimba, ekiba kya mazima. Bw'oba ofuna mutwalo ogamba nfuna 5. Buli kintu kyonna kwegamba kiba kya kuferafera kulimba. Mu nsi bakinyonnyola dda. Olina kukosa lukujjukujju, olina okuloga abalala, n'okutta abalala, olina okukwatirwa abalala obujja n'obagobesa ku mulimo. Ensi yeemanyi nti obugagga bwe babukola. N'olwekyo ye Setaani yateekawo dda enkola ye egobererwa kubanga onoofuna obugagga mu nsi. Kati bwekityo obugagga ne bufuuka nga gy'oli nti bwa Setaani, nti ababufuna be babaani aba Setaani. Aba Katonda ne basigala nga tebannyonnyoddwa bulungi oba ddala nabo bali entitled ku kufuna obugagga buno. Ye bo bwe baba baakubufuna bo balina kukola batya? Ngaggawala ntya nemba nga ndi mugagga ate nga ne muggulu nsigadde nkola ntya? Ngenda. Ekyo kye njagala okwogerako mu linnya lya Yesu. Manyi waliwo ebibuuzo bwe biti ebitali byanukule. Nze ndoze ekiseera kye kino kanisa ebyanukule nze nakula mmanyi nti bw'oba oyagala okuweereza Mukama towasa. Anti nze nali mu Katuliki nga buli agamba nti kabona taba naki era nga ku bibiri kwolonda ekimu tolina bw'otwala byombi. Bulokole bwe bwantaasa okuba nti ate ndi kabona kati ate nga n'ensindi mulina. Kama nfe bazibe. Bayibuli egamba nti bw'olimanya amazima gali kufuula waaki ow'eddembe. Ebibuuzo ebirala bingi era ebikyabuuzibwa ebitali binnyonnyole. Kituufu omuntu asobola okuba munnabyabufuzi ate n'abeera omulokole? That is one of the unanswered question. Kyova olaba abalokole bali bati bonna balingiza bulingiza baga kisoboka omuntu asobola okuba politician ate nga mulokole. Obunnabyabufuzi nga bulimu obulimba bungi nnyo nnyo. Nze mbu ate naali bwagadde niyimbira nti omulokole ate nga ndi munnabyabufuzi. Kisobokera ddala bulungi. Gwe kyojja okukola bw'ona obugendamu gwe tojja kulimba. Bassebo ne bannyabo tekiri mu pulaani ya Katonda n'akatono okwavuwaza abantu. Katonda amanyi obungi bw'abantu abagenze mu geyeena olw'obwavu bayitirivu. Waliwo nga ni musumba obugagga nga tulina obwegendereza ennyo. Obugagga nga busuula, obugagga nga butwala abantu mu geyeena. Gwe musumba nno amazima gali bega tenyinza obutakuwakanya. Nange nkimanyiko nti waliwo abagenda mu geyeena ku lw'obugagga. Naye obwavu bw'eba mmotoka nga n'obugagga mmotoka
nga byonna bitera okutwala abantu mu Geena. Kirabika obugagga kamunye ate bw'obwavu train. Kati ekibuuzo ani asinga okuyiwayo abangi? Tomanyi bungi bw'abantu bandyagadde kulokoka batambule bulungi ne Katonda naye nga kibalemye olw'obwavu. Tomanyi bungi bw'abantu abakeera ku macana ga Mukama nkooyo obulimba. Nange njagala mmaleko olunaku nga sirimbye mu linnya erya Yesu. Amiina. Aba yakamala essaala landiroodi ambanja emyezi 4 n'akonkona. Nagamwoli badde nkuwulira ng'osaba sente zange nzaagala nnyabo. Nogandi maama waliwo ekyeke gye bampadde tennayitamu. Naye esobola okuyitamu akawungezi kayo singa ompaayo olwaleero n'olwenkya lwokka nzireeta. Naye amazima galebe gati nga tewali yadde ekyeke gye baali bakuwadde n'ekyeke nga togirabanga nako. Naye nga wakamala essaala waliwo ebibi abantu bye bakola nga babikola lwakuba baavu. Sigambye nti bagende mu maaso n'obikola kubanga baavu. Naye nga ne Setaani n'ebimwanguyira mangu okubasuulamu kubanga agenda n'abatunule banaga nti oyo agenda kumalako, huyu tajja kumalako, huyu tasobola kumalako. Setaani mugezi nnyo bw'aba akola by'akola, buli kyakola akikola lwakigendererwa. Falaawo mutabani wa Setaani yayita Musa n'amugamba obanga omaliridde okutwala abantu bano ng'owulira oyagala nnyo okubatwala kubanga onesibyeko nnyo n'olemerako nnyo nti oyagala kutwala abantu oyagala kutwala abantu n'oleeta n'ensekere n'oleeta n'enkukunyi n'oleeta n'ebikere n'oddira amazzi n'ogafuula omusaayi n'oddira ensi n'ekwata enzikiza okoze buli kintu kyonna ng'oyagala kutwala abantu owulira oyagala nnyo batwala kale nkukkiriza obatwale naye tukkiriziganye ente zaabwe n'endiga zaabwe n'embuzi zaabwe byo bisigale. Abantu kola otya? Sikyabawulira. Abantu kola otya? Botwala bagende basinze Katonda waabwe. Maama tunalaba tunabeera ku ekyo kyokka kyokka abantu batwala naye ekimu kyenjagala ente zaabwe ebisibo byabwe byonna byo bisigale. Abaana baabwe bo bagende nabo. Naye Setaani abala. Oddira otya omuntu atalina kayina ate n'omuwa abaana? Setaani ali aweya nti newankubadde nga abaana mukisa naye abaana mu mukono gw'omuntu omwavu balinga kikolimo. Genda olaba abali nabo wali ku street ng'alina obwana buno bumwezengedde bumuyonka ne busika olubeere ne lubeera nga giraavuzi buti nga tamanyina kyakubukolera. Naawe nnyini n'omusaasira oba omuyitako noga nti Katonda wange obanga ali mu mbeera eno kale Be